America, osinzidde Turkey, osinzidde Sweden, osinzidde wa. Lekera ovuma abakozi ba Bobi Wine oba abantu Bobi Wine batadde ku committee. Byonna gye bigenda okuggwera Katonda yekka yamanyiyo naye nga munnange penge wuuno abadde avuddeyo n'atabukira munnange ate babloga mbuno abavuma abakozi ba Bobi Wine oba munnange Bobi Wine babeera atadde ku komiti ye mu kibiina ekya NUP ate nga munnange MC Katsi ne Dax Vibes muganda wa Bobi Wine munnange beeguddeko eno bannange ebyama muganda wange tosaanidde kubeera nga atuusibwa mu maaso awo byengenda okubeera nga njija nabyo ngenda kusaba ekintu kimu video ogimpeera like kasita obeera nga tonaba kusubscribinga ate nakyo kikoye ddala ngenda kubeera nno nga ntandika munnange wano n'obubaka buno obadde bugetinze viral ku mikutu egy'enjawulo kakati nno munnange mwana mulenzi munnange ate penge si musanyufu n'akamu kakati nno avuddeyo munnange n'atabukira ba blogger awo era nga wembadde nkunyonnyodde wali mu kutandika ngenda sooka nkuweeko katambi kano bannange ate ndyoke nkomewo naye nga munnange si byangu n'akamu mwana mulenzi munnange ate penge tabadde musanyufu n'akamu abadde akambuwadde esayidi eno baganda bange mulekerawo obusubi bikola videos z'obusungu nga mulengeza abakulembeze baffe mulekerawo ekintu ekyo political party zino si zammwe political party bane video eno jala bobo manyo oli blogger akina simanye ali osinzidde South Africa osinzidde America osinzidde Europe osinzidde Turkey osinzidde Sweden osinzidde wa lekera ovuma abakozi ba Bobi Wine oba abantu Bobi Wine batadde ku committee nga gwe weefula nti ebintu biraba kifula nenge nti gosinga amagezi ovanga ku kintu okukola omuntu n'akola ekitoo kyesimisa bannange omuntu oyo abeera alina okuweebwa ekitiibwa Bobi Wine yakola political party ne tugyesimisa ffe twagyesimisa Tia kasuka hank yo nobody kasuka dobo mbugo jangu akulobe bulobe jangu political party oba subscribe this political party. Twatambula lukorokoro ntuyingire ekibiina ky'omusajja ffenna. Buli omu alina gye yasooka ze nali weefudisi buli muntu alina gye yatandikira. Idea ye yatwagaza ekibiina kye ekyobufuzi n'enteekateeka ze zalina okubeera ng'akyusa Uganda nnyaffe. That was Bobi Wine's idea. Ne Bobi Wine's idea si idea esinga okubeera gye bayita esembyeyo. Bobi Wine siye mugalanda mbantu abalina okubeera ne ideas reproductive okyuse eggwanga. You could be the next Bobi Wine. Ebanga lyotwala okuvuma Bobi Wine decision making ze zaakola n'abantu bene committee ekwatwanga bajogereso nyonyo obavuma mugwe weefula nti oyagala abantu bakolabe nti gwe osinga okubeera ng'oyagala ekibiina era gwe ategeera ennyo. Take that time. Tandikawo ekibiina ekyobufuzi ekikyo nga tonnavuma Joel Ssennyonyi nga tonnavuma Lubongoya tandikawo ekibiina ekyo tujja kukugoberera bw'oba ddala naawe oli mwensa. Nga bolina abagobereza abakuulira ng'okola video obwo ng'olengeza abakulembeze nga Joel mwajajinze Joel Ssennyonyi wano mu kusooka ne muvuma omusajja kulasa ate mwatandise okusirika kati wakimusirisa byebyo nno munnange era nga bw'olabye nkugambye akatambi ako katwedinze nnyo ku mikutu ekyenjawulo esaidi eyo era nga sigenda kubeera nga ndwawoko ngenda sooka ate nkuggyawokaawo ate nkutegeezeko nti nno kakati nno Dax Vibes njokera nti n'omwana mulenzi ono alina concert eri ku coming soon esaidi eyo naye munnange kakati emboozi gye babaddeko wano ya concert eyo naye byama nno ndabyeko kaawo omukyala Lydia Jasmine naye abaddemu mu video kossa ne ba artist munnange ab'enjawulo kakati nno olubozi lubadde lukutte akati MC Cats naye n'agamba nti ebyama nno ngenda kubyogera ku lunaku olwa Dax Vibes ku concert ye kakati nno ng'ali bayita munnange ate musobole okumanya ebyama esaidi eno sigenda sooka kulwisaawo kansooke nkweko katambi olabe munnange ate ekibadde mu katambi ndyoke enkomewo nga lwakuba mwekobanye neganze enda bagamba ennaku z'omwezi nga ziri ezaffe show yaffe ya Dax mu kifo kye mumanyi ekituufu mwabateekayo show bisimanyi bigundi kiri okke nammwe naffe tuli awo bamivaite ku show yange banange tuli wa Dax 29 we're gonna be kasooke tubalaga abamu kubaleesewo obuzibu obuyimba tugenda na biriko kati bwe wamanye ebiriko gye tuba tugenda simple as that kabagezi nakimanyi ono ye manager waffe yeyokobana n'abalabe nedda so muyitamu musajja bambi musajja wa nsonyi naye Dax abantu bagamba ki lwaki wataddeyo show ku lunaku lwa Simbi mudra ayagala sizisobola n'akamu naye lwaki
Mudra commissioner wa show ya fair 29 for Galaxy. No, you Ziyangu password. What are you saying? So guys man yena vako chokera tokere byama byaffe okitegera bisigaza yazana komatos amube ukatize byama byona ngenda ate bifulumiza byama ate sigareni yarudi mu wansigara wana sidda wamwe kumva kati mwina ngenda kuva ku live katsa kena kumpe byama byonna okomeo ngenda ibaba abajja bisanga ku show. kusho Osome yo. 29 tokena tubuli byama byonna yama zasokawo yama nagenda Musajja tubuli yekayeka n'ekisawo ekijjudde confidential. naye mulabe n'akatabo wano wakuba kakweso katadde akatabo ngawandika notinga naye no nga byebyo ate munange ebitambudde eside eyo nkugambye babadde bagetinga ate wali crazy just wali nga bali ku live babadde ku live era nga bogezezaako okulaba munange akatambyako bwenti bwenkoze kakasa nti no video gimpe like kosata n'okusubscribinga jjukira nti no update zonna obeera ozifuna kasita obeera ng'osubscribinze obeera ofuna notification wali wonna kiba kitambuya ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala katono nnyo bwenti